tutudde bubya twegorodde bwantoogo obwemmuli bukyamu ebigambo bino bijja luganda oluli basic oluli nomo okola emikolo egy'okwanjula nagikolako kasinaba kujja nnyo mu byamawulire naye tomulabika osobola bikola bulungi ddala because ebigambo bino binyuma ku mikolo gyaffe abaganda obanga ompangisiza nzija naye sikyabikola nnyo naye nga wemba njagadde nkufuna osobola okunfuna ekyo kiyitirivu nnyo omanyi mbadde wano nendowooza ku baana ennaku zino engeri gye abavubuka gye beegaanamu embuto Solomon omuntu omanyi obadde naye mwadde mupepeya mulya esente babiri mutabbe bidde bbiri mutya ku boneti waguba omutambuzaamu omukwano ogubasaza mukabo thank you naagera ku makya n'agamba ti naye Solomon noolaba siwulya bulungi nuziya nsesema ndayika ndi lubuto nogamba oli lubuto lwani nti lulo leka noonya tata wo mu lubuto omutuufu n'abamu ne bongerako n'ewaffe tetuzaala okitegedde nga kikibale omuntu omumanyi fugolize kituufu kiba kiki kisokuviirako omuntu kwegana olubuto lwo ng'olumanyidde ddala ebintu bingi ekisooka abasajja abo balaba sometimes omuntu asobola okukwagala naye ng'akubeega behind your back akuspayingako amanya gy'oyitira ate nammwe abakazi mulina okwebuzaabuza okwo omuntu n'olaganga wenakyamumalirako omukwano naye nga otuyinawo bataano awo otugattika olinawo w'enviiri olinawo w'enjala wa airtime kati ate nga bonna engeri gy'obeebazaamu y'emu nange gyojja okunneebazaamu so kati definitely at the end of the day oyinza naawe okufuna olubuto nga tokakasa nannyiniwo ate abakyala abasinga bwe babeera mu mbeera eyo n'afuna olubuto bw'aba anoonya gwe lulina okuba nnyinirwo oba mutuufu oba si anoonya omuntu gw'alaba nti alina obuvunaanyizibwa ate anaasobola n'okululabirira kati okugeza bw'oyagala omukyala ng'akugatika n'owa booda asobola okuluwa owa booda n'aleka gwe era abajja kujjawo alimu akaniggusa lekanduwoono naye ennaku zino abasajja baalabuka abamu omwana bw'akula asobola okukkiriza obuvunaanyizibwa obwo ng'oli lubuto kubanga abaddeko naawe naye kasita ajjamu okubuusabuusa omulaba kugamba katutwale omwana tutambulemu kumba agenze kundaga butonde no kalekaleko naye waliwo n'agaanira ddala ng'ebyaddala akimanyi wadde girlfriend we naye ebyokuzaala si byabaddeko lwaki obogera mu kikolwa ekyo Solomon nga teweprotectinze ng'omanyi tojja kubeera muzadde abavubuka b'omulembe guno mu protection olowooza abasinga bakyabyaga yaba akusuubira okubeera nti oli responsible enough nti singa anything happens mu mbeera eyo ekyokukola okimanyi abamu nendowooza I'm just thinking that in that line to oba kale ono akimanyi tali safe ate amanyi twengaginze mu unprotected sex osanga yandibadde anoonya emergency pills mulimu abawala abakimanyi abakikola naye ate mulimu ne boosanga nga yaga akasitono boyfriend wange kyonna ekiba kiri ate agamba njagala kumpasa kati kijja kamuzayi n'omuzayi ekyo tekijja mu ddiini by the way ebyaddala ng'oyogera ku nsonga eyo seriously mwaka guwedde nina omusajja mugagga mukwano gwange gwe sigenda kunyega naye nga agenda kufa ne stress gyesandyagaliza musajja yino akuzizza abaana 5 bonna mulimu akimanyi yakirealizinga just recently kyokka nga n'omwana asembayo mu batali babe ali ku university musajja mugagga naye bizibu naye ekyo kyaliwo nga takyalina kyakikolera era n'omwana Justin Timboza corona ono yabigize naye yagamba mbadde n'abaana bano let me just proceed naye nga omukyala yabeeranga agenda travelinga mu mawanga amalala naddala UAE asuubula naye nga banneeri ne London bamukubira ku masimu nemukyalawo bwajja eno alina ebintu byakolakola bye tutategeera tumulaba n'ono n'oyo nga engeri gye yeesiga omukyala tayinza kiteereeza ntisobola okubaawo so yafundikira akuzizza abaana batali babe ebikomera bingi birimu abaana era kituufu naye Solomon ng'obuvunaanyizibwa wali badde bwani mu kuzaala kubanga omukyala nze kyompa kyentereka nenga papa so kyonkwasizza kyentereka lwaki bwe tukukugamba nti ebikopo biwanteresezza mbikuwe nogamba
zenjagala mu masepiki obuvunaanyizibwa bw'okuzaala bw'abantu babiri era bomba temukkaanyiza ku kyakuzaala omwami takinyegangako nti mukiteeseeko omukyala bwe woogenda mu kikolwa ekyo n'omwami oteeka okumanya nti omwami ono engeri gye tutoogeranga ku nsonga eno si mwetegefu kubeera taata nanti nyinza okulowooleza lwaki ondowooleza asobola okugenda ku makya ng'oŋŋamba nti luusi engeri gye tuludde biki ate onsanyusa olaba otya kati okunomalizinga ebintu netuba mwami na mukyala okutereera tekitegeeza kuzaala mulimu abanomalizinze ebintu ne bakyala ne banjula embaga n'eruma nga tebannalowooza ku kyamwami abantu abasinga nnyo baagala kwetereeza financially okusooka balyoka ate balowooze ku ebyo ebyokuzaala to me kyesiraba nti kikyamu naye ate to a larger extent otunulamu Africa engeri gye tuwangaalamu butuufu twandizaddeko nga bukyali so kyogamba abasajja ennaku zino beegaana abaana olw'okuba teyamunsaba oba financially tali stable yes eyo yo issue nene naye nga baakimanyi abakimanyi ti omwana ono alabika wange naye so ayagala nze mbonebone kati ate bw'atereera mu maaso eyo mu bintu by'ensimbi lwakomawo nagaba bebi omanyi ndabika nalowoozaamu kalwe bubi naye kirabika omwana wange jangu munaye tutulabirire bulungi bibaawo kakyogedde kiri nkyagadde ekyokuba nti mwenge gye tufaamu mu Africa abali tuzaala ngobudde bukyali katolinayo bumeka nze nina omwana omu bw'ati yenkana ki muto alina myezi kati awo kyali sinze mukulu ennyo atiisa ate ffe abasajja otumanyi sobola osalawo ninga guno omwaka ngigazaala abaana bataano okikoze otya omukyala omu mba njagala bataano era otya ssebo naye kati nze si yendowooza ate si yenteekateeka naye olunaku lwe bakugamba nti no bebi ndi lubuto how did you feel no nze twakyogerako seekangabyeka nze ebintu ebyange saagala byakwekanga talked about it era nekufundikira nga tulina so okuzaala kwonna nsooka enjogereko naawe kirungi otoyogera nga nze ndaba ngenda nziruka nkuze kiba kitegeeza olina ready okutekinga responsibility eyo singa mba njigaana so wemuleeta olina kumwegaana si kumwegaana omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa ng'omusajja you have to take it in yes kize naye bw'obanga omuntu gw'oli naye tobeerangako naye mu mbeera nzibu ne mugiyitamu wamu obwo obuvunaanyizibwa tasobola kuteekinga so omukyala ali responsible okuganibwa kw'omwana we olw'okuba teyayogerako na mwami atali responsible partly yes naye ate era to a lesser extent okimuggyako obuvunaanyizibwa ne babugabanira wamu ekisooka olw'obutoogera ku nsonga eyo kyakubiri abakazi bazibwa nnyo amaaso omukwano musajja n'agumuyira naga ekirabikono kekatyewe n'omwana mukwano guziba oli ayinza okuba agukupiika mu kaseera kammwe mukyali bavubuka okuwulira okufiiri ng'ate gwokukubamu mwana saabasajja ebyo nabyo olumu bibatabula so omukwano omusajja batasuubira mu mwana abasuubira mukwano ayagala asooka agukuwa ogukkute mutuuka okuzaala nga tokyalina kyewuya akututte wa n'akututte wali ate anaakutwalayo atya ng'aye newonaaba n'omwana kitegeeza n'enkyakala yammwe egenda kukyuka enkyaggendako mu kubiiki kubeerako mu busulayoko kati mulina kujja mu bifo bya buvunaanyizibwa nga woteeri mutuulaawo obiraba ebintu ebyo so neyanze nnyo neyanzenge Solomon Kaweesa kati muggalawo tuwulire ate nzigalewo ngoga ati bannange abasajja nga byogere butambula naki n'amafumugo leka naawe abantu bayinza obutabitegeera nnyo naye nga okutwaliza wamu abasajja eyo mbakubiriza bannaye tubeere n'obuvunaanyizibwa kebeere ensolo nga emanyi erina obuvunaanyizibwa ku lubuto lwa ginaayo efaayo era olaba ensajja ng'etambulira ku nkazi tubirabye so naffe obuvunaanyizibwa obwo tusaanye okubwetika kyakubiri bw'obanga owulira tonatuuka ng'obuvunaanyizibwa obwo tobwagala si kyesonyiwa kuba nature will demand osumululira ki zipu zipu gisumulula oteekeko n'ebigenderako obwebindu obwo obugenderako so osobole okubeera nga yes essanyu olifunye naye mu buvunaanyizibwa ate n'otagwa mu responsibilities oteetegekedde sobeera omusajja embaggubagu ate omujagujagu otegetse so yazizakyo